yali lubuga kale yagenda okusooka tusooba bwe oba okusiibula. Ajati alisi mukasa kyeyo neegega omwami wange yampasa empaka. Nebaza Mukama lw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde n'ebbanga lyatuwadde okubeera ne mwami Kakendo Kosa. Nze Lubuga we baali bamuteekako Lwomwa, nze nali situteŋŋana buli we tugenda banna. Kabaka yatugamba okutambula nga ffenna. Naye nsanyusa okubalaba bonna bannange. Okufa lwe nafiira mwannyinaze bannange baakuba amasasi nga bw'ejja wakaawo. Bannange bana baŋŋamba neembula okufa. Era nafaako olubuyi kubanga nange nali njagala wakiri nfe. Era nange nagamba tera kutambula naye neeko. Twali naye ku Satade. Ku Satade neŋŋamba nti ndowooza nga bwe nagooye sijja kugenda kubanga nange tetuteŋŋana nali wakugenda. Senga nange mu mmotoka era ndowooza nange natufudde. Lusanyusa okubalaba bannange Kakendo bebi waffe atukoledde ebintu bingi nnyo bannange. Bosa takwejja kujjuza, bosa akuleetera buli kamu bannange tuve kuyo okuleeta waka naye naakomawo essaawa 2 n'amala okulya yeetalwa ku dduuka. Ebanga nageze mu kibuga nga sigenze na mmotoka mugamba munnange nsaze na mmotoka naye nnindaako. Nangamba muneebwa olwayo nze nkuleka amanyina okuntiisatiisa oba nga nnonye tugenda olutuna gye tulaga. Mmotoka gisimbira ddala ku mulyango bweti era ekifo kyange baganda bange bonna bakimanyi mwetuula mu mmotoka. Nangamba kati nze nsimbudde nkulese oba tebakulekangako leero kankuleke. Naddeme ate bambi naddeme bwe kannanona. Nanga naye munnange ontawaanya nnyo ne mugamba naye sikutawaanya ne sikyalina maanyi nga dda. Edda nakubanga omupiira nekusuula nekuba neeringa ate nga nvuga emmotoka okukamala naye kati sikyasobola munaye nkaddiye netuseka netugenda nga tusanyuse. Naye Daniel Bosa atwagadde nnyo, yayagala nnyo maama we Nalongo Alexandria Bosa. Nze kyampaliza n'okuva mu kiyembe neŋŋamba nti kanzira waka nezijjanjaba maama Nalongo Bosa. Bannange mwagala ennyo bazadde bammwe ne baganda mwagala ne kubanga okwagala nate kirimu sitaani. Bonna bw'aba akusobezza mugambe nti munnange ensonyiwa era nga ye mmoto ye oli yakusobezza nti ensonyiwa nsonyiwe. Bannange ndowooza abantu bonna mukiraba engeri gye tutambula ffenna tubadde kinywa betutuula kutuula kuuku oba kusondo oba kikola kintu kyonna tukikola ffenna omulundi ogwo. Oluusi ye tetutatera nakujja mu miitingi omukulu ne tutuula ne mwannyinaffe mwami Kitooke oluusi nga yakubiriza n'omulala yakatufaako ebiseera ebyo. Naye bannange kino ekyatutuuseeko Mukama yekka y'anaakikola ki y'anaatunyiga ebiwundu. Ate n'ekirala bannange musonyiwa okwogera ekintu kino kinnumye. Maama wange Alexandria Nalongo Bosa yakolerera Church of Uganda okuva paka ku state nga yatimba ekkanisa ebimuli nga Dani oyo yabisituka okubitwala ku church. Oyo mwana gw'olaba Dani yabatizibwa mu church Namirembe. Dani omikono bagimusizaako mu church Namirembe. Okulokokera mu kiwempe tekiri mu stand kuba tetwagenda mu ssabo. Bannange njagala mbabuulire okulokokera mu kiwempe kirungi nnyo obukkulirwa n'okusinga n'ab'e Namirembe amusolo mu nsonyiwa. Naye abantu bava South Africa London wa tebabamanyi kuno ne babasabira e Namirembe naye ffe ne batuuka okuba Inginiya Bosa Dani e Namirembe. Omwana Dani azimbye ekkanisa eye St. Stephen's Lungujja n'agizimbye buli kimu amutaala gonna agalimu faani ezirimu zine nange ezikuba zino ezo Dani azitadde mu kyaki e Namirembe. Naye tuuka ogenda okusaba e Namirembe Dani agendayo asabiremu Namirembe n'agaana. Maama wange obusaale babita batya obweyamu obutabo obuli Namirembe Namirembe bandibadde bamugamba naye Nalongo yalina ono yali wano nnyo ng'omukubiriza w'ekkanisa asomesa abagole akola ki. Naye netuuka okutambuza abantu ab'ekitiibwa bonna ne bakoma e Namirembe ne bakomayo. Bannange Minisita Kayiwa Mukama agwongera omukisa. Njagala bannange mulokokera nnyo mu kiwempe linnya lya Yesu. Bannange
waffe yasidde abiriyo bannaye kankuwulire naye njagala mbategeeze mukama abawa omukisa mukama abawa omukisa naye mulokoke mudde eri mukama kubanga yekuba n'amazima n'obulamu kubanga ffenna tumiinisa amiina tusinkane mu ggulu abalisobola linnya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. twebaza abafumbye, twebaza abaana baffe abakoze, abaana bakoze nnyo mu buli kimu kyonna era obwenna mubalaba nga bebeetala. Twebaza abaana baffe abannaani okuguma ne maama waffe ne mukyala waffe, tumwebaza era twagala agume, tujjanga kumulambula, tujjanga kubeera naye. Daani bingi byensobola okumwogerako naye, bingi bantu buli muntu wano alina ekiki, era ekkulu abamu bagambye lwaki tebatwadde kwogera, naye nga buli muntu alina ekiki Daani kyamwogerako, naye ng'amwogerako ng'ate nze sikimanyi kyabadde amukolera, nange tebamanyi Daani kyabadde amukolera. Naye Daani oyo balina okutegeeragana kuyitirivu yabadde aziramu. Naye lumu tuba n'ebintu biffe bye twogerayogera, bano ne bangamba bwe Daani awulira ggwe oba ogenda oyogerayo ekigambo ki, ne bagamba lwaki mugamba bamutu tigwakuwulira, ne bagamba nedda ffenna tuwulira, naye ndowooze approach yetulemesa. Daani ebigambo bibiwadde bitono nga bwokugamba ekintu tekikolerawo, asobola okukitwala ebbanga naye nga ajja kikola, n'omugamba taata kino nkyagala bwe kiti, naye gamba kale, noddayo n'omugamba ssebo nagamba bwekiti bweti, n'alwawo. Kwegamba bwe nasomya amawulire oli n'agamba namugamba agende kwerosa akolereze ku by'ettaka, n'alwawo. Ekyo kissa omuntu y'embeera ze ye kyabadde akwata gwabadde atambuza.
twebaza nnyo church eno etukoze obulungi nnyo kubanga tugendangako mu church ne batuwa amazzi ate ne batuwa amazzi ag'olwendo ekyo mwebaza nnyo banemukakubireko mu ngalo. Twebaza bonna abakulu mu gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Buganda ffe byonna bye bateesezza ne Lwomwa gwe bataddeko tumwaniriza nnyo era tujja kubeera naye era manyi naye tajja kututa kubanga ffe tuvuddeko ye ajja kubeerawo era ajja kubeera naffe. Mukama tumusabire akulembere bulungi nga ddaani bw'abadde. Bamaama baffe abatuzaala mulabye oleze bubi munnange omwana w'obulenzi akuvuddeko mangu nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo era basaba tubeere bulungi enkya tutambule bulungi olugendo lw'embaale mutigi tutuuke bulungi bannange. Gyamumanya nja kuba munene nnyo naye tuba tunakeera saawa 10 simanyi nakumanya. Kale Mukama abeere nammwe. Bannange amanya gange ezejjasibireti nakatonda mukazi nalokoka eza Mukama waffe okumalalokozi. Bannange nsanyuse nnyo bwenna okulaba nga kuza okuwerekera ddaani Kakeedo abadde Lwomwa tumala ekiseera kyamaze. Omwana waffe beboogera nti kabyabuse ebyo Mukama byonna bimanyi era byonna bijja twebaza kubanga tumagula enda kutala ekyo tukyebaza. Webale ddagala byetukoledde okutulambula n'okubeera awamu naffe mu nsonga yonna. Era tusaba Mukama byonna tubisse mu bulungi. Tukakusigala ffenna nga tuli wamu kubanga twakuliisa abasinga Mukama waffe omulokozi waffe era bwe tukuwidde era bwe tudde okutulula. Mukama ayongera okubabeera tuyita mu nsonga eno atubeera mu kiseera kyonna. Tusaba musonyiwe byonna bimulaba ebitali birungi mutusaasire era Mukama mwenna abawe emikisa bonna mufute tulina bitiibwa byetutegedde bulungi naye buli muntu mu kitiibwa kye tumuwadde Mukama waffe okumwebaza. Mukama abeere nammwe. Omutayogedde erinnya lyebo anziikiza nze mu Alex Mpiima Ekibuuka. Tusanyusa okubalaba. Mwebale bujja tuwerekererako mukadde waffe omutaka Lwomwa nga buli omu amuyita abalala baaba waffe abalala kojja. Bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga sinza bakwogera ssebo leader opposition nja kwetondera nze nkutuusiza leeti wadde ojja ssaawa 4 negga tujja kubeerawo ssaawa 5 kasitootuufu mwebale nnyo webalire ddala. Bannange twabadde wano eggulo ne njogera ku mukulu wange awaka buli lunaku mbadde mwogerako naye olwokuba nti abantu buli kiseera batubagirako banjawulo sijja kukoowa naye jakusooka kuwa bannange famire yonna kubeebaza mukungubaze ennaku omusanvu nga tukungubagira Lwomwa mukungubaze banyabo ne basewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njakwebaza abantu bonna babadde balina bye bakola okulaba nti mu lunaku abantu abadde wali babadde balya abantu abadde wali babadde balya waliwo ne bendera abadde bakola omulimu ogw'ettendo nga bakyusa toilets ziri ezibadde wali nga bunaku bajja bamekinga essuwa nti nnyonjo ne basobola okukuuma abantu baffe nga balamu
bassebo ne bannya bonna mwabadde bakola omulimu ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli muntu ayogedde ku bulungi bwa Bosa, buli muntu ayogedde ku mirimu gya Transa, buli muntu ayogedde ku bukulembeze bwe obw'ekika. Naye ffe tetwebaza Katonda nti yonna gy'abadde bamwagadde. Ate alina omulimu ogw'ettendo gwakoze ensi yegwe yatesuubira ku bulokole bwe bumumanyi abubalansiize bulungi n'emirimu gy'ekika. Naate ngamba abantu nti akendo Abaganda baaga nti akendo wekawoomeseza amazzi wekakola ki wekatikira. Buli muntu yenna abadde amaze ng'amuyaayaanira ku mirimu gye naddala egy'ekika. N'olwekyo abalettemu abassebosa mwatukoze bubi. Okukola yaffa tubadde tutuula nga twefumiitiriza okunoonya ekyamussizza n'olwayo kyakitankana. Era abantu balowooza nti enkaayana yokka gye baali bawulidde ng'emukwatako ya bukulu bwa kika kweyagala ne mawulire. Naye ng'omuntu ali sensibo toyinza kulowooza nti ekyadde kimussa, kubanga njala kubakakasa nti obukulu bw'ekika teyabuli ansobole. Ekika kyaffe ekyendiga mu nsonyiwe nandaddemu mbabuulire, kyekika kyokka ekirina demokurasiya ow'ekika ekyawaggulu. Ffe awaffe tebagamba nti omwana wa Bosa kati nga bwe yafudde nga Lwomwa otomatikali agenda kubeera Lwomwa. Ffe tulina amasiga amalangira be baana ba Mbaale abana mwe tulonda Lwomwa. Era bukulu bwabwe ogenda kuwa Lwomwa lwe lwali oluwalo lwa Namusota. Ate okutafaananga lwaleero kwe twafuna ebbanga kumpi ya myezi 2 nga twekolamu omulimu okunoonya omuntu asaanidde. Lwomwa ye yali obwesigala Namusota. Akalulu ne kamukwata tugamba wadde gwe ow'essiga genda otukulembere lwa Lwomwa, ate n'essiga ne tulimulekera kuba busobozi yali abukola ki ng'abuyina. Akamusiga eddangira era yatwenda bwa Lwomwa, ekyo nakirimu tabulyangako musobole. Era wano gyakwebaza abataka abakulu b'ebika bya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okuprotektinga ennono yaffe. Baatugambye tugenda kumuziika nga tumaze okuteekako Lwomwa omulala okutangira abo abaagala okujja okwonoona kalica yaffe. Bannabo ne basewo bakubireko mu ngalo. Era ekyo kyawedde. Lwomwa yalondeddwa agenda okumuddira mu bigere. Jakwebaza nnyo abakulembeze b'ekika ky'endiga baba wano babadde akulembera. Okuva lwe yafa ku Mmande babadde batuula emisana n'ekiro okulaba nti aziikwa bulungi na buli ekyetaagisa kituukirizibwa. Bassebo abakulu b'ekika ky'endiga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze babadde bampita nebwe twali tuli wano nga tusabira omufu ne bampita era ne ŋŋenda nga tebawumuddeemu mukoze kyonna ekisoboka, tweyanzisa tweyanzireke. Twakwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okukkiriza choice yaffe ey'omuntu gwe twalonze okuddira Lwomwa mu bigere, naye n'amukkiriza ne tafuna kutawaanyizibwa okulaba kwonna. Era Lwomwa tumuyina. Muyinza okwewuunya lwaki twogera ku yateekeddwako. Mu buwangwa bwaffe tebasiika Lwomwa. Omukulu w'ekika tebamuziika, tugenda kuziika Dani Bosa ng'obwa Lwomwa abulise kungulu. N'olwekyo tetukwatusoka okuteekako Lwomwa. Ebyomuga bimaze era ajja kusigala nga nkyabeebaza bannyabo ne bassebo gyagenda walinda opposition. Wano gwe political head kati most political high-ranking officer tulina nga member wa parliament. Gavumenti ya Uganda etutta abantu bangi ekyankwazi gye batendeka mukyaka n'ebirikiranayizinga eggwanga lino lyonna nga buli muntu amanyi emmundu. Naye ekyo bemala okikola ate abantu abo tebawa mirimu era tebalondola gye bakola ki nagye babeera. Ojja kusanga abavubuka ku byalo nga buli bavubuka 100 kuliko 3 abatende nga bamanya emmundu naye nga tebalina kye bakola. Abantu abo bangu okulimbalimba abalaga abalina ssente okubakozesa okutta abantu abalinga Bosa. Kubanga mwenna abalabye ebifaananyi by'omwana ayakubye muganda wange amasasi talina kyanoonya ku
tamukosa takolangako naye bizinesi tamusoozangako kitegeeza nti eri omulala amukola ki amukozesa naye ngekizibu lwansonga mumitalayisiza abantu bangi mu ggwanga lino nga mulowooza timwala bafuula mikwano gyammwe egyebyobufuzi ate nga temulina mubakuuma baavu bazibu mubatereka mubateekemu siyaasa n'atayingira ate nga si wawagizi bammwe sigamba nkwirinde opposition naye nga baba gavumenti abaliwa ne badda mu public ne bakwata emundu ne bagenda nga bakubakuba abantu amasasi ekyo kikome esente zineneka militarization kutwala abantu mukyaka babayingizeemu skills ezikola ebintu ebirala eggwanga libaganyulwe tukoye nabadde mbuulira abantu abali wano nti ffe tuli kika kyanjawulo kubanga ffe kika kya Katonda endika kyekika kya Katonda kyekisolo kyonna ekirihola ebayibuli kyeyogerako kubanga ne Jesus yennyini agamba nti ye mwana gwa ndiga ate waabaawo n'agamba nti emusunga omulungi obw'obuliga bwa kitaawe kitegeeza tuli muki ate waabaawo n'agamba gekaliga ka Katonda akajjawo libyaki nejjajja Ibulayimu yali agenda okusaddaako omwana we baamuwa mwana gwa ndiga Katonda era ayinza okumuwa okuyovu okunene okulaga obuyinza yali ayinza okumuwa empologoma eyakula okulaga obuyinza eyamuwa mwana gwaki kubanga ensolo erihole era endiga ku nsi ensolo yokka etakunama ekyo mukimanyi Katonda yaddira omukira gwe yandwadde enjovu n'aguwa akaliga kubanga ye Katonda kaleme kukunamira nsi eno kitegezaako bagamba ti abasemboza tebategedde tebasaakulira ekika kya Katonda ono yabadde omukulu w'ekika ky'endiga ku nsi mu nsi yonna ne Bulaaya ne mu ggulu abaddeko lwomwomu bw'abanga Katonda bw'era yala okujja abaana ba Isirayiri e Misiri yabagamba mugende musale omwana gw'endiga omulume muyise ku miryango gy'ennyumba gyammwe bwe naaba nsaanyawo nja kubayitako era bwe baakola musaayi gwaki katusabe Katonda omusaayi gwa Lwomwa ogwayiikiddwa ku ttaka lya Uganda gugobye obutemu kubanga balina omusaayi gw'endiga enkulu balina omusaayi gw'omukulembeze w'endiga abatemu mutusaasire muteeke musaayi gwa mukulu wange ekitiibwa obutemu bukome ebyafaayo biraga tewali mutemu yali agaggawadde amaanyi amumbuulire tomugagga nnyo kubanga muki mutemu era nawe bajja kufaga bamasigiini naye omusaayi gwa Lwomwa akulira ekika ky'endiga ng'endiga ejja oyibyesi bunaaze ensi eno abantu mutusaasire temututta banyabo ne basaba ebigambo bingi naye kulwa famire yaffe njakubeebaza nnyo mubaddewo naffe badde nganiriza abantu buli lunaku mwe mubaddewo buli kitiibwa kya muntu aze natukyala mwebale okutukubagiza mwebale amabuga gemutuwadde naye Abaganda bagamba sekiriba kya ttaka mwenna mugende mukunga abantu tulage akabonero okukungubaga kaffe nga tuli embaale mu maaso gammwe njakwebaza famire bwe twagenda mu lukiiko lw'ekika bampita ne bagamba kyekisembayo sebo mbeyi yatusanyusa okulaba naye yazze ate ne mulumba abadde ajjayo ne bagamba ngendeko omumisiga abaana matize abaana ange bakkirize baaba wadde abadde mulongole nga bakulidde mulongole babatizibwa mu kkanisa yakayiwa tumuziike ng'omukaka abaana bange mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza mwogere enjawulo jakwebaza mukyala waffe ogumye nnyo alina okukkiriza buli kyetugamba namulabanga atendewereddwa bwe twamugamba ntugenda kuziika mbaale mu lukiiko bwe twali webale kuteekamu kiki webale kumanya nti omwami we yakkiriza tujja kusigala nga tuli basanyufu kubanga wakkiriza n'omanya ti bosa yasufuka amaka n'afuuka muntu w'abandiga n'afuuka Muganda n'afuuka Munnayuganda nyabo giradesi webalire ddala ekitiibwa ky'otuwadde
yakwebaza abakyala mwenna abamububuyiriza wedda amalaba mwebali nnyo mwebalire ddala yakwebaza abajjwa abaana bakabenge omu ye chairmaani bano baana ba mwannyinaze omu ye chairmaani omulala ye muwanika nja kubeebaza ekya nnyo nga babanga kwedde mu ttaka ebintu mbadde mukola mbadde nkiraba mwebala omukkakkamu nsobe nandogera ngaogguka naye ne muwuliriza bali tweyanzisa omukama abeere nammwe wano nga jjajja enga Lwomwa wa Lwomwa ate nga taata we anna twafiirwa n'ekitalo ddala kubanga Lwomwa nga mumanyi abadde ayogera bulalusina buli omu nga nange ojayogeramu naye ayogera nange mu ngeri ndala kubanga amanyi siri mulokole namanyi ayogera nange naye nga balagamba nti lokoka olwafana mamukaiwa matugulidde mu ngalo ze ate era bangwe Namirembe nabo asobedde kubanga badde abaagala nnyo era mubandiko bibina mwebali balina mu percentage nebabyegikyusa wakayiwa naye kyala annaani gaani abadde ali mukwano gwa buli muntu yenna jakwogera mangu ebyange kubanga abantu jjo bambowa nnyo gaani akwekira esawa jalawo enjulizi etuyumya pakisa 7 era kusala teyankubira namiitingi natuusa ekey'abaana namwe abaita walamusinga balabiriridde otya nabanizise mundiro omwanvaako ntegeera mangu ndirota bulosi nabitegeera banna sigaza abasisita mbalaba bano mbalaba nsabira musabire kubanga sigaddewo omu alaya akafa olumugana ayinza okunyambako abaana bakyali abana sebo webale kuyimba nawe sebo mugezi webale kuyimba nimwamikayiwa webale kwagala Lwomwa banizaisoyina mwena nabuli omukitiibwa kyembalabye mwemuli tujja kuzimba ekya daani maziba manga tosenge kugitwaziika ema yakumanyawo jakusooka mukyakisaawa nnya yoketumanyize nebimala bibaddewo nemwenamwena baze mu linnya lya Mukama basanyukidde daani yabatanyinga baba batuwunyiza bali batawanya mu bulambe eyo abakiyita ababirime bimalira ntuddayo naye nakola nalina okusonga nayagalwa ayakola batosiuka baleke tubaleka yanigwa ebyo ebyange bannange